Ensonga zeeyongeredde ddala okutabuka eri mwana mulenzi Bizzy Nateete eyavuddeyo gye buvuddeko awo nga yeeyita taata w'omwana wa Winnie Nwagi. Then Winnie Nwagi olunaku olw'eggulu nakusomedde ekiwandiiko kye yafulumiza mu butongole nga kirabula ne ssekulabula omuvubuka ono Bizzy Nateete omuyimbi ku ebyo byonna bye yakoze n'obutambi bwe yakoze, era ne bategeeza eggwanga mbu bali mu kubeera nga bafuna bannamateeka abalungi abagenda osobola okubeera nga bakwasaganya ensonga eno, tebagirese bulesi kubeera nga egenda bwetyo. Ku makya g'olunaku olwaleero Bwino Omuka yeeyongedde okubeera nga avaayo, kyokka ate kati ng'ebintu bikyuse, bannamawulire batandise kubeera nga bakuba muvubuka ono. Mu kusooka nga yakavaayo mwana wattu babadde basayidinga naye nera ne bamukolako interview buli omu ng'alaga addukira wuwe. Oluvannyuma lwa Winnie Nwagi okuvaayo n'akikonfaminga nti omuvubuka ono yeenoonyeza attention eri bannamawulire, si ye taata w'omwana we n'ebisigadde ng'ebyo. Mwana wattu kati ate bannamawulire bamukyukidde, batandise kubeera nga bakuba ye. Simanyi wa gye bajja bifaananyi, naye bannamawulire bafunye ebifaananyi by'abawala 17. Abawala 17 omuvubuka ono Bizzy Nateete omuyimbi baalina, kyokka mu bonna nga temuliimu Winnie Nwagi kubeera nga yaliko mu girlfriend oba mukyala we, kubanga ekifaananyi nga ne Winnie Nwagi takirina, okusinziira nti neera ono wabeera n'abaagalwa be ayagala nnyo okwekubisa selfie oba ebifaananyi nabyo, ekya Winnie Nwagi kyaganye okubeera nga kijjiramu, kyokka ate mu bane 17 kugambye information eyagiddeko muzibu. Kigambibwa nti omuvubuka ono yagobwako ne mu kkanisa emu, okusinziira nti naye nkozeko story naye n'abyogerako ebyokubeera nga yali mu kkanisa emu n'avaayo. However, information yafulumye ate bo bagamba mbu yagobwayo, ng'ensonga eyamugobya zaali nsonga za kulya ndiga kate azimalewo. Abaana balina information mbu omuvubuka ono Bizzy Nateete yalya endiga kate abule okubeera nga azimala mu kkanisa, neera mbu kye kyamugobya. Naye nze mujjukira bulungi nti wenna havinga one on one naye twayogerezeganya n'atubulya ensonga lwaki yavaayo, sinto oba lwamugoba, lwaki yavaayo mu kkanisa eyo n'ensonga ezamugjayo mu kkanisa eyo n'azoogera, na lwaki embeera baali bamuteekako embeera ab'ekkanisa eyo gye yava. Byonna tujja sigala nga tukuwa updates gwe kyonna omumanya mbu ensonga zikyagendera ddala mu maaso. Kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obituleke wano ku SMX Media, tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tubigonjoola. MSSMX, sign out.